Oli ku There Is Still Hope channel y'essuubi. Kulamusako yonna gy'osinzira okutulabira gwali ku mukutu ogwa There Is Still Hope ali ku There Is Still Hope 2 each testimony yonna tubeerayo okubanga ate tukutwalira ddala mu maaso kitundu kyaffe kyakusatu kama tukwebaza olw'akaseera kano etwaniza omwoyo omutukuvu ajja tulungamye okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu mwetusabidde. Amina. Kale kitundu kino ekyokusatu twagala tugenda kukola ebyokulwanyisa munana binamuzisa bino bya munsi ya mwoyo byosobola okukozesa mu kaseera nga otwagamye frustration kyeki kutabulwa nako kutabulwa kale mukaseera akokutabulwa akokugwamu maanyi mu kaseera nga omikisingiddwa byakulwanyisa ki byosobola okuba nga ate okozesa. Kale ekyokulwanyisa ekisooka tukiyita remember that God is in control. Jjukira nti Mukama afuga. Kama ali mu kintu ekyo yafuga. Omanyi zino embeera zijja ne zikwerabiza nti Mukama nti Yesu ye Mukama. Ekyo kituufu. Naye mutuufu. Ebintu bino embeera egenda kummalawo. Endidde. Embeera yo tegenda kundeka nga nyimiridde. Yeetaaga Mukama. Ng'enkubye. Ali awo olaba Mukama tagisobola. Omanyi nti twagala yakolerewo express. Ya speed. Kati oyoyotawo naku bbiri ng'olaba embeera tekyuka. Ogambirawo nti n'embeera Mukama tagisobolera ddala. Nagirabirawo Mukama. Nagirabirawo. Isaaya 55 8 paka ku 11. Ekitabo kya Isaaya 55 paka 8 paka 11 kubanga ebirowoozo byange si birowoozo byammwe so amakubo gammwe si makubo gange bw'ayogera Mukama olw'omwenda kuba eggulu nga bwe lisinga ensi obugulumivu amakubo gange bwe gasinga bwe gatyo amakubo gammwe. Kakati mu mbeera eyo Sitaani akulaga ate eggulu liri wansi w'ensi. Kati eggulu liri wansi, ekizibu kiri waggulu wa Katonda kimulengera kati nga kisobola. Naye kyandibwa kikugambye nti eggulu nga we liri wala n'ensi bw'atyo Mukama mu kukola kwe. Kakati embeera esobola okukwerabiza ekyo kituufu nnyo nti Kalola affe takeera ayiragirwa mu kaseera akatuufu mwakolera takuleseewo tadduse embeera embeera agirimu agiraba. kati wobanga ojjudde embeera ey'okuba ng'otabuddwa osobeddwa omaliddwamu amaanyi beera nga ojjukire nti newankubadde emikwano gyonna gigenze Mukama akyali mu kontrol afuga. newankubadde emirimu gyonna gikubiddwa Mukama afuga. newankubadde omwami ande girlfriend angiye boyfriend angiye Mukama kyakola ki afuga. eyo embeera gy'oyitamu tesobola kujja Mukama ku Namulondo ye ate kati osobola okumuggyawo ntalambula kuba ogenda bivaamu Mukama n'alekera okubeera nga ye kabaka wabakabaka n'omugamba wetankolera nze mu bivaamu oluddewo. Kakati point ey'okubiri focus on the big picture. Nti agakuvunula sebo nkakuwadde akazinda amaaso go gonna gateeke ku kifaananyi ekinene. Ekifaananyi ekinene kyekiriwa ye Kristo nga tutunuulira Kristo omutandisi era omukomekereza w'okukkiriza kwaffe. Katonda asobola okuleetera okutabulatabulako okwo kwoyiseemu n'akufuula obujulizi. Kisobokera ddala. Embeera ekusobedde ekumikisinze nga tokyebaka gusobola okuca olunaku lumu nga bwe bujulizi obuwedde emirimu. Omusoga kyayita obuddulirwa. Okitegedde? Kitegedde bulungi. God causes your frustration to work for good.
nti Katonda ono akozesa okutabulatabula kwokwo okukola ate eri obulungi okuba obulungi. Chegede omuntu asogena mukama we n'ayogera ebigambo nebikutabula nebikumalako emirembe ne bakugoba nga nkolokota kumbe alina omulimu ogusinga ogwo gwategese nti singa abadde tabakugobyawo olwale togenda oba n'amagezi gagunoonya. Singa mbadde neekuumidde wano sisobola kuba n'amagezi ganoonya tekisingako. Kati okutabula okwasobola okujjamu obujulizi tekituufu. Nali awo nga nsabedde simanyi kiddako ndibuuza mukama naliŋŋambo eki nenkolaho enti banaye abooluganda ne bikola bannange engalo ne tuzibwatula. Abalumi 8:28 Abalumi 8:28 agamba nti era tumanyi nti eri abo abaagala Katonda era abaayitibwa ng'okuteesaako bwe kuli ebintu byonna bikolerwa wamu olw'obulungi. Ekyo kisuubizo yakiwa buli omu, yakiwa ffenna, buli eri abo abakola ki abamukkiriza abalina okukkiriza. Nkawulidde ebintu byonna bikola teyagambako ebimu byonna byoyitamu bikolebwa olw'obulungi bwa Katonda eri abo abaayitibwa okusinziira okwagala kwe. Si bimu, all byonna, all things. Kati mu mbeera eyo ng'ebintu byonna bimikisi, amaka gatabuse, emirimu gitabuse, buli kimu kitabuse, ensawo zirimu ebituli. Mu kaseera ako Bayibuli egamba genda osoma Abalumi 8:28 28. Okwate amaaso go gateeka ku kifaananyi ekinene, big picture Kristo. Amaaso buli ogateeka ku kafaananyi akatono ako ka situation kooli kagijja abeera kagejja. Kati ekifaananyi ekinene nga ye Kristo nekitono nekifunda nekikogga kati n'otuuka nga amazima Yesu tasobola mbeerayo nga tagisobolerako ddala. Awo kyekituviirako nti Yesu eno embeera tagisobola. Twaga eno embeera mutakola ki? Embeera esusse ku Yesu. Yeetaaga Mukama. Namba 3. Mpulira bulungi nnyo. Realize God may have something better than what you have or you are thinking or you thought of. Tutegeere nti Katonda ono alina ekisingawo ku kye tusuubira. Mukaseera ng'otabuddwa ebintu byesolise omaliddwa amaanyi njagala okimanye Katonda alina ekisingako ekyo. Alina ekisingawo. Oyinza okutabulwa nti boyfriend yakuleseewo, oyinza okutabulwa nti nnyonyi ekulese, oyinza okutabulwa nti good interview, oyinza okutabulwa nti omwana abuze, obufumbo bugaanyi. Njagala okimanye nti Katonda alina ekinene ekisinga akakutabudde k'oli kulowolereza. Bwekolaba amagezi go gakomyawo ate Katonda alina ekisukkako. Kuba ka boyfriend kalina akamotoka kati ogamba tujja tuula ng'omu kubamu obufaananyi bamugenze ku biiki otula mu maaso n'omukono n'oteekawa akamotoka nga kakibina n'osobola kumba apangisa siye. Katonda alina ekisukkaawo agenda nakuwa yiyo, ayinza n'okuwa ennyonyi. Kakati ekifaananyi ekinene ky'oba otunuulira nga ye Kristo Yesu. Kati eno gye tubadde twogerako nti olina okumanya nti Katonda alina ekisingako ki gwe kyolowooza. Sooka wasomera Zabbuli ey'E84:11. Zabbuli ya 84:11 Omuganda agamba bw'ati, kubanga Mukama Katonda y'enjuba y'engabo, Mukama anaagabanga ekisa n'ekitiibwa, tammenga kintu kirungi kyonna abo abeegendereza. Katonda teri kintu kirungi kyasobola kukumma. Y'Oluzungu egamba God cannot withhold anything good for those who walk with him upright. Afakasaba Oluganda tukategedde. Ndi Katonda bw'otambula naye bulungi tewali kintu kirungi ky'osobola musaba n'akikumma oba n'akodowala n'akodowala naye lwaki weekiri? That's the question. Tambula bulungi naye
Sinto oba mu maaso go olina okunenyezebwa naye omusabye omwami agaana omusabye omulimu taddamu olina by'omusabye tannaba kukuddamu ekyo kisobola okubeerawo ng'ate agambye tasobola kukweka kirungi kyonna ye kisobola kitya number 1 mpulira bulungi nnyo nga ky'osaba si kyekikusaanidde nsobola okusaba ekintu nga tekiŋŋwanidde weebwa what you are asking is not good for you kino ky'osaba si kirungi eri gwe akikumma asobola okinnyima wadde otambula bulungi naye tuddeyo kano wagambe nti no anteekerateekera andowoolezaawo omukulu wano mu Uganda babayita ba permanent secretary abateesiteesi okitegedde nkitegeera bulungi nnyo kakati Katonda ye muteesiteesi mu bulamu bwaffe mu buli kimu kakati omuteesiteesi yamanye ekirungi ekikugwanira kati gwova eno ga njagala kaadi yabwemu pi bwe kiri ng'alaba amazima tobusaanira oli kansala tajja gikuwa anzayo kuwa kansala bali nyangende mu palamenti ngire abantu basakira ebintu ebinene ye muteesiteesi yateekateeka kiraba kakati asobola okikuma wadde tolina kunenyezebwa mu maaso ge niza okumusaba omusajja omugagga nga nkoyo ogwavu anda mu kuteekateeka kwe ng'alaba tekikugwanira nga njagaza ki ogenda fuuka muddu w'obugagga ogenda kuyisibwamu amasajja ajja kumanyiira amasajja ayinza okuba nga alina ne rituals z'akola nga gwogenda okubeera saddaaka nga nze ngenda okuba ka sacrifice n'agaana ekyokubiri lwaki ayinza okugaana mpulira nga si ke kaseera akatuufu omuzungu kyayita appointed time agambye tasobola kweka kintu kirungi kyonna eri abo abatambula obulungi naye there are moments wasobola for your own good nga kyosaba si kyekyo kirungi gy'oli oba nga olikusaba ekintu ekituufu mu kaseera akakyamu awo siweebwa you are asking a good thing from a good person at a wrong place or time ndisaba ekintu ekirungi eri omuntu omulungi mu kaseera akakyamu tasobola kukuwa era newaba maamawo omusaba emmere alina okukuwa kuba olina okulya nalowoozuka ku 9 nga bukya guba 8 n'osaba emmere nga tamazima lidde ekyeggulo n'okkuta ayinza ogikumma ayinza okugikumma ninza osiita ebigere akumma anyima kisinzira emyaka ekati gwe ku myaka gyo bakumma agamba ani g'omanyiira ani g'oza okusaba munjagala mmere ku zino saawa ogenda ogyekprecious ng'agikuwa agamba taata tasobola kufa njala point namba 4 oli ogitegedde eyokuna resort to gratitude weyigiriza okwebaza okusiima mu mbeera ng'ebintu bitabuse olina okweyigiriza okusiima ekizibu tusiima nga tulina bitufunye tulina gaini naye mu kaseera nga you are losing awo ate okolima bukolimi ne mukatonda oli muzibu nnyo katonda ono muzibu example ya Yobo mulaba yasiimanga ng'alina niwe byagenda byonna yasigala akolaki ng'asiima bintu byonna bikolebwa olw'obulungi tuzeeyo ka point kafa nti abasosolonika okikebeddeyo abasosolonika ekisooka 5:18 mu kaseera ng'otabuddwa ng'omikisingiddwa nga tomanyi kyakkola yiga kye bayita okwebaza Katonda
omulabe takyagalira ddala ekyo kyakuwanisa kinene ayagala obeerawo osiite oŋaŋŋale kuba amasebo mukama era nze wantondera kubonaabona nze omudduwa omuweerezaawo mukama ye bannange 5:18 kisoma ng'omuganda bw'asoma agambye ati mwebazenga mu kigambo kyonna kubanga ekyo Katonda kyabaagaliza mu Kristo Yesu gye muli. Amiina kitadde mwebazenga mu buli kintu kyonna in everything mu bbulwa mu buyiika mu bulungi mu bubi mu ndwadde mu bulamu byonna mwebaze. Kitegedde tulina okuyiga okwebaza Mukama ne mu kaseera ak'okusoberwa ak'okutabulwatabulwa. Ekyo w'okikola kigulumiza Katonda era kikuleetera okubanga ofaananira ddala first born we omuberyeberyewe Kristo Yesu. Mwebaza ewaawo omusanga ng'ayomba ne ku musalaba yamwebaza buli wamu yamwebaza. Kaakati omutima ogwebaza oba ogusiima Katonda mpulira bulungi nnyo guwangula okweraliikirira okutabulwa n'okusoberwa. Omutima ogwebaza ekyokubiri mpulira nti instead of continuing to ask God to change your circumstances mu kifo ky'okweyongerayo ng'osaba Katonda akyuse embeera, consider asking him to change your heart. naye at least musabe akyuse omutima gwo. Tomala budde ga Mukama akyuse embeera eno ogamba akyuse omutima gwo. Bw'anaakyusa omutima gwo endaba gy'ojolabamu embeera egenda kyuka ejja kuba ndala. ojja kulaba embeera nga tekyaliwo wadde weeri. Kati buwanguzi bwe buliwo yennyini yeesiibule nayo owange okyala nto nga tebakuwa kate walungi tebawa wammwe weegoba wekka ne wadderiki ngenze. So this is very important okubanga osaba Mukama akyusa omutima gwo bwe kiri naye ffe ebiseera byonna Mukama kyusa mu mbeera eno, Mukama kyusa mu mbeera eno. tata amaziga genkaba bwe tugalaba musabe akyuse muki omutima. Ekyo kijja kukuyamba nti ne mu biseera ebyokutabulwa ojja sigala nga embeera oginyooma. Point eyokutaano request of God okusaba Katonda okwebuuza okusaba Oluganda nalwo lufuluze kale tukitwalira awo okusaba oba okwebuuza ku Katonda. Yokaana ebbaluwa ekisooka 5:14 agambye atya? Yokaana ekisooka 5:14 era ng'omuganda bw'asoma n'agamba nti era buno bwe bugumu bwe tulina eri ye nti bwe tusaba ekintu nga bw'ayagala atuwulira. Sooka onootinge nga waayagala si nga gwe w'oyagala. That's very important. Ekintu ekyo kirina egundi enjawulo. We tusaba ekintu nga waayagala mbw'atuwulira. Ate osaba nga gweoyagala wulira ki ekibaawo? Ntere kuwulira. Is the opposite. Ntere kuwulira. Tasobola kukola ki? Obanga ofuuyire gundi omulere. Kati mu biseera ebyokutabulwa the question is osaba nga waayagala oba osaba nga gweoyagala kuba embeera ekuvuga. Okitegedde? Nkategeera. Kati ensonga lwaki tetuddibwamu? Ensonga lwaki tweyongedde kutabulwa kwe kubanga tusabanga ffe tukola ki? Twagala nga si ye wakola ki? nga bw'ayagala. Oyongereyo. Aneeyongere n'olunyiri lwaffe olw'15 era agamba nti era bwe tumanya ng'atuwulira buli kye tusaba tumanye nga tulina ebyo bye tusabye. Nti osaba nga waayagala omanya nti akuwulidde.
era otegera nti akuwulidde manya byonna by'osabye abikuwadde byensaba abimpadde naye osaba nga gwe woyagala manya takuwulidde era byonna by'osabye tebigenda kuweebwa edemu twatule Kristo kakati mu mbeera ey'okusaba ng'otabuddwa mpuliriza biki ebiri so primary by'oteekeddwa okuba ng'otandikirako ebiri ku mwanjo tugeze waggobye ku mulimu otabuddwa osobeddwa omikisingiddwa bwe kiri kiki ky'olina osookerako okusaba n'antabuddwa mukama mpa omulimu omulala anti kati awo mbalina okugera kuba kati sijja kubeera ate kati awo oyinza okufuna ate omubi ogunsingako omubi anti awo sitaani naye abaleta opportunity ateka obungira amangu mangu obunsikiriza saawa eyo oyinza ogamba ogujja gwonna ogujja njagira nkolangako nga wenonya guli ate nga ye sikyayagala kati saawa eba tokyalina mirembe mu bulamu omuntu ada akeera ku masha nagala nakola kati osiiba awo emirembe giba gikozeki kyolina osooka okusaba mu mbeera yonna ng'osobeddwa ask peace nsabe emirembe in that situation mu mbeera eyo nina kusaba mirembe sooka osabe emirembe gya mukama gikujjule giti sebo wekitegedde kubyamu akafaananyi nga bakedde ku makya ne bakwata yonda wange bakwera kwera ku lwanza n'okolabo ya mukama banzibye ennyumba yonna naye kyensooka okusaba sooka ompa emirembe gyo kubanga ojja gweddala abantu beeyambula nga bibasuseeko oyinza okusaba mukama akuweeki emirembe gye ekyokubiri wamala ogikuwa mugambe help me understand what you want me to do through this circumstance nti nyamba ompa okutegeera ntegeere eki kyoyagala nkole okuyita mu mbeera eno kiki kyoyagala nkole okuyita wakati mu mbeera eno awo kiki mukama kyo mukozi buli embeera ejja katonda alina kyayagala okole bwe kiri oba oyigemu wadde evudde wa mulabe oba evudde wuwe alina kyayagala oyigemu buli ova mu mbeera nga tolina kyoyize you are the worst student ever wanyi muzeeyi buli wova mu mbeera yonna nga tolina kyoyizeemu you are the worstest student okitegede nti gwe ate oba omuyizi akyasinzeyo okuba omubi ennyo gw'omuyizi omubi ennyo mu byafaayo by'ensi eno bukyebeerawo oba osinga ne sitaani kubanga gwatayiga buli embeera nekutukako mu bulamu notabaako notisi zokola wansi gwe kanfuulire simanyi obanga oŋŋamba nti nkuwa ekiri ekyawandiikibwa ekiri mu Proverbs bo ne bakuteka mu kinu bajja kujjamu ng'oli musiru nkuyege kugitewali kyogenda kyuka buli embeera ejja erina lesoni gyerese mu bulamu oteekeddwa okuba ng'oyize egenda okubaako kyekwongerako naye kasita ogiyitamu it's not all about going through the situation it's all about having study olina byoyize newogiwangula nga tolina byoyize maaso ga katonda bafeeriya oba walemwa oli feeriya naye lekere kunyige naye oveemu nga olina kyoyize then you are a promising student nti okusinziira mu mbeera eno gyempiseemu ngize kino nkiyize era siriddamu kukola erawet siriddamu kama agamba mwana wange nno omuzungu kyayita congratulation ebyo byayagala katonda bimunyumira muba ng'oyize agamba yes that is my son ye mutabanyi wange oyo point ey'omukaaga reflect on God's goodness mu kaseera ak'okutabulwa fumitirizanga nnyo ku bulungi bwa katonda tufumintirizenga nnyo ku bulungi bwa katonda bulungi bwe omanye ekizibu sitaani kyatukola kyekyo nti embeera weetabuka teri kalungi konna kolowooza nti katonda yali akakukoleddeko
awo tosobola bijjukira naye ng'alina embeera zakuyisizaamu nga eyo gy'oli mukaana bwana ziri zaali zikubwa zikakungulira oluni zakuyisizaamu nga tomanyi kati sitaani akuleetera to reflect on all your failures, all bad things in your life. Nini mukama naye ng'alinawe yakuyisa muganda wange wakambwe wali awali awazibu kabula kata ogweyo kyagamba nti awalemera wakira okubuuka wewe yakuyambira kazitani kyakola kyekyo kyakwerabiza nowerabira awo noyongera okubeera mixture oba mixture noyongera okubeera mixture obeera mixed kati nofuka mixture kati ofuka kitabulwe Matayo 7:11 gamba etya ekitabo kya Matayo sura 7:11 kale mmwe ababi nga bwe mumanyi okuwa abaana bammwe ebintu ebirungi kitammwe ali mu ggulu talisinga nnyo kubawa ebirungi bimu abamusaba. Okitegedde wabanga omwana we abisobera mu mbeera n'otoba n'ofuba nga wosobola n'ogimugjamu ekyola Katonda asobola okuleka n'obeera mu mbeera eyo kati okkirizanga situation tokkirizanga sitaani okugamba nti Katonda yakuvuddemu Katonda yakolese asobola abeerawo awo ebbali ng'ayogera kati abasitaani abasinga okwogera ayogera nnyo oba Katonda tokyamuwulira bulungi kyo kituufu. So buli woofumikiriza ku bulungi bwa Katonda kikuleetera okubanga it helps you to let go of whatever you fear. Kikuleetera okubanga bino bibaddeyo tebikuvaako kyakonna kubadde nako kubeera n'ogamba Mukama nakino akisobola naye akisobola aba yampisa mu kiri aba kiri yakimpisaamu nakino ajja kukola ki oba ngamba nti nno mu mbeera gyempitangamu oba gyemba mpitamu nzijukirengako ku bujulizi obw'emabega Mukama bwankoleddeko kubikola 12:11 nkitegedde bulungi. Point ey'omusanvu reorganize your heart. Kuŋŋaanya omutima gwo weekuŋŋaanya omutima gwo yonna gye gwamansukira okitegedde n'enkuba gye gukubamu n'endowooza gye gutambule olina okubanga ate ogiza bujja. When you shift your focus to him not on what you want him to do for you. Nti omutima gwo gwina okyukamu entega gye gutegeeramu bwekiri nti Katonda gubadde kati gunoonya Katonda akuwa ebyoyagala kituufu kakati gwina okyusa nti kati olina kunoonya Katonda kyayagala ye nga ye si byasobola okukolera olina kunoonya Katonda nga ye woba osobola okubaako byonkolera wenkunoonya kitegeeza osobola okukola ki naye alwemao ninako byenkwagalako n'okizula nti tonoonya lwakuba oyagala obeere mukwano gwange wabula olina byoyagala nkukolere sibikola kugamba obanga ontega sibikola kati Katonda tayagala tumusabe tumunoonye tumuweereze lwakuba alina byasobola otukolera ekyo takyagala ayagala tubeere kingdom minded bire n'endowooza y'obwakabaka. Kale basomere Matayo 6:33 kale temweraliikiriranga nga mwogera nti tulirya ki oba tulinywa ki oba tulyambala ki kubanga ebyo byonna amawanga bye ganoonya kubanga kitammwe ali mu ggulu amanyi nga mubyetaaga ebyo byonna naye musooke munoonye obwakabaka bwe n'obutuukirivu bwe era n'ebyo byonna mulibyongerebwako. Kati mu kaseera ng'otabuddwa omikisingibwa tomanyi kyakukola omutima gwo olina ogukyusa n'ogamba kati tonoonya Katonda kukujja mu mbeera eno noonya Katonda alina emirembe wenina okunoonya kati wennaamufuna Katonda tasobola kundaba nga ntabuddwa omwana we n'andeka mu eyo tekisoboka
era abagenda kukola ki bagenda kunnyamba naye we namunoonya mbu anzije bujja mu mbeera eno kyokka male nkwate agange yandigaana mukko yandigaana okitegedde kitegeera bulungi so womunoonya nga ye omuntu he will provide jagabirira wonoonya akugabirire nga tonoonyeza ye you will suffer ojja kubonaabona point y'omunaana you set your heart and mind on heavenly things tituze bujja endowooza zaffe n'omutima gwaffe eri ebintu eby'obwakabaka memory giri starting edde bujja bagita rebooting bweba ssimu bagamba giri starting eddeyo bupya yakava mu factory biapu byonna ebadde bigijjuza byonna bivaamu biki byonna bivaamu nebanga ki kakati mu kaseera ng'otabuddwa olina obwongo obu emputeninga olina okuba nga omutima gwo obina ebijjuddemu byonna olina okuba nga empty it bikasasiro byonna okitegedde biweeri Abakolosaayo 3:1 Kolosaayo 3:1 kale obanga mwazuukira wamu ne Kristo agamba nti munoonyenga ebiri waggulu Kristo gyali ng'atudde ku mukono ogwa ddyo gwa Katonda bajja kweyongerayo kakati guno omutima gwa gwena bye gujjuddemu tosobola kulowooza biri waggulu tekisoboka bikulowaninga ki wansi n'endowooza zo zonna zibeera ki zibeera wansi kati bagamba reset refresh reboot memory eyo oba tutadde mu kompyuta awo n'omutima gwo oddeyo bupya otandike page ki empya okitegedde nkitegeera bulungi naye mpulira more upsets discouragement mpulira ne frustrations today leero their root cause oba their problems is from sin perspective nti bino bye tuyitamu ebitutabulwa ebitukyankalanya byonna ebyo mbwensibuko yabyo kibi omulembe guno ensibuko ya byonna ebikumikisinze bw'otandika obitracinga kibi there is a sin somehow somewhere kyewakola there is an error there is a disobedient obujeemu somehow lwera nga singa nawuliriza sonokataku mukama Katonda wange kitegedde singa nakola ki singa nawuliriza kale promotion jo eganyi obuganyi omulimu oguganyi business eganyi okubanga ekola ki etambula tekujja ku Kristo Yesu ja ku Mukama sigala nga omukkiriza so ebyokulwanyisa 8 ebyo onoobigenderako mpola mpola Mukama ajja kuwa ekisa kituufu nnyo ewaawo ebimikisi nga bijja kujja naye ate ojja kuba nga olina ground olina omusingi ojja kuba nga si wabi tebisobola kuba nga ate bikola ki bikumikisinga kale tubadde tugamba ebyokulwanyisa 8 ekiri byosobola okukozesa mu kaseera nga otabuddwa mu kaseera nga osobeddwa mu kaseera nga omaliddwamu amaanyi mu kaseera nga ebintu byesulise byokulwanyisa 8 ekisooka jjukira nti Katonda akyafuga God is still in control Isaiah 5:5 8-11 eyokubiri focus on the big picture and that big picture is Christ okitegedde Abaluumi 8:28 nti byonna bikolebwa olw'obulungi bwa Katonda number 3 realize God has something better than what you thought of. Jakusoma Zaburi ya 84 11 Katonda tasobola kumma kintu kyonna kirungi naddala ng'otambula naye mu bulungi naye kisobola okubeerawo kasobola nga kyosaba si kyekirungi gy'oli oba nga si ke kaseera akatuufu jjukira ye mutesiteesi w'obulamu bwaffe
Number 4 resort to gratitude beera nga weeyigiriza okusiima n'okwebaza Mukama ne mu kaseera nga osobeddwa Thessalonika ekisooka 5 olunyiriri ojja kusoma ate lwa 18. Kale ensonga endala ojja genda ku point number 5 request of God. Kyonna ky'onoosaba okuyita mu ye ekiri mu kwagala kwe ekiri mu kwagala kwe. Kati mu kaseera ako ng'otabuddwa osobeddwa ekisookera ddala ky'olina okuba ng'osaba Mukama y'emirembe gibe ng'ate agituula mu ggwe, kubanga onoba n'emirembe gya Katonda ojja kuba osobola okulowooza n'okukolawo okusalawo kuki okulungi. Ekyokubiri saba Mukama otegeere kikyayagala okole okuyita mu mbeera eyo. Point number 6 reflect on God's goodness. Fumiitirizanga nnyo ku bulungi bwa Katonda. Sitaani tayagala akwerabiza n'akolaga nti Katonda tewali kyali akukoleddeko n'ekimu. Matayo 7:11. Ekyomusanvu reorganize your heart. Mutima gujjeeyo tonoonya Katonda abeeko byakuwa wabula munoonye nga ye omuntu. Namba 8 ojja kusoma Matayo 6:3-4. Esembayo set your heart and mind on heavenly things. Abakolosaayo 3:1-4. Byezo ojja zisanga points ezo ku mukuto gwa YouTube. There is still hope. Video yonna mu full details ojja kuba ate ogifuna. Weefunire Kristo abeera omulokozi. Ebyo byonna byetuwogeddeko omusingi gwabyo okuba ng'olina Kristo gwe musingi yagenda okuwa buli kimu kamu ku kamu byonna bibadde mu line. So twala Kristo gwatanamufuna naawe yagwa wabakasiraidinga adamu ofune Kristo ate osobola okutambuza obulamu. Gamba Yesu nkwebaza kubanga akyali mulamu era nkwebaza n'olw'ekigambo kyo nkiwulidde bakuna mulondo ekyo nzikiriza era omulokozi wange era omununuzi wange kuva leero paka oli nkima Kristo Yesu. Amina era amina ddala. Tugenda kwetoolamu wetudda mu kitundu ekyokuna tugenda yingira mu nsi ey'okuloota n'okwolesebwa. Tugenda kulaba ku birooto eby'enjawulo ate ebigenda okuba nga biggalawo olunaku lwaffe olw'olwaleero. Tubagala nnyo katuwumulemu Katonda kikemu sobole okuba nga ate tukomawo. Mweraba. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752141447 oba ku 0761088315. osobola n'otufuna ku email eya tishtv74@gmail.com. eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.